Ala ntogenda mataala. Isma Pro wakola bubi. Eri district Bangamba bwe mbasituseeko ku mataala. Netherlands mbasituse. Kati Isima ekyagano ontwaleko ku mataala kyali ki? Gali amataala. Watuukayo. Tuukayo awayingira. Alani. Beto batya? The red lights district. In Netherlands. Amsterdam. Awo ngamba mbu waliyo engoma, waliyo simanyi embugo, simanyi bichimbu, it's a cultural center like ejudde ebyobulambuzi bya we bagamba waliyo red lights in Netherlands. Mu comment section njagala meda Alan. Waliyo chi waliyo byamaguza my best abajimanyi mpulira byebogera ku best. Kwanza natunulamu nenga bwabana bali mu glass bwe bati abato mbwabawera abana abato bali mu girasi ngamba kati ogenda gendeyo mu wino ogulo tu jacket ko oloze tukola mu winter tajja mutuufu yadde bojja kirangiye kijeregere yani ali mu kugamba kituufu nagulo bu jacket ero tuke lyere empe obalinga abagikolera ku lususu okuba neyingira tajinyonyola tajulirako eringe manyi magnet ebe enonya kyuma kati yempewe eri enonya lususu yankuba nensiwuka mu bade nakugamba ntaniko yuka bade nakugamba wajuya bwesiwa wano nayuka wajiwulira nesiga buno buloshoni bweno nga bukwata tebukwata obunyira buva nale utrate Nale utrate nga chikutte Netherlands nga chikutte nali ne Dickson nkutumiddeko nyo musajja wange twali ku kisawe kya utrate ya empewo yankuba nenvayo obunyira naye nga sibuwulira ala ninga sibuwulira Dickson nangamba kwata katamba Ononye somero mwandi tuto omwana wo Excella Quality School kwe kuddibwamu uko ku Excella Quality School tulina ebibiina eby'omulembe omuli buli kintu ekiyamba omwana wo okusoma obulungi wamu n'abasomesa abalina obukugu obumala tusomesa abaana okulunda ssaako n'ebyobulimi n'ebintu eby'enjawulo okuva ku faamu yaffe Excella Quality School eri mu kifo ekikakkamu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ate nga tulina n'ebyokuzannyisa by'abaana eby'omulembe bwe kituuka ku ndabirira n'endya y'abaana ennungi tuwa kansa tulina ebisulo eby'omulembe n'emmotoka ezitambuza abaana abava waka Excella Quality School wagaya za kijabijo okumanya ebisingawo kuba ku noti 754 42 ne noti 761 Excella Quality School, excellency our goal. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Alan Cruz is my name, and of course, Cruz Exclusive. Kwe mkutuka tusinzidde okubanga tukuweereza olunaku olwaleero. Tusinzidde mu kibuga Kampala, mu studio za Cruz Exclusive, we tusinzidde olunaku olwaleero okulaba nga tubaako nebe tutuusaako engalo wano ku studio yange. Tunyumya emboozi ezinspiring abavubuka, gwomuvubuka ayagala okuba nga oli inspired mu bintu ebyenjawulo tulabe. Ate ayagala kubanga oli inspired muganda wange tujja kusanga anytime any day gwe kyomanya tujja kuba twesanga. And today on the show I'm hosting a brother of mine bamanyinga Jose mumanyinga Jose Jose twakwataganya wa havyawo and Jose ono yomu kubavuka benasooka okusangako nga ambuuza mwana Alan oba mwe mutravelinga mutya oba mwe mukikola mutya Alan visa muzifuna mutya omanyi waliwo ebintu ebimu by'osanga mu bulamu n'ogamba nti kale ono tabuuziza mu bubi ne waliwo omuntu gw'osanga mu comment section na kuvuma nga tomumanyi tomulabangako mweraga ki buli atambula ayina kulaga buli atambula ayina kuba bifaananyi lwaki mulaga videos lwaki tosigala n'okola sigala yokole oli musiru bigambo biba byonna abamu babyogeza kwagaliza abalala babyogeza hate nze buli omu naali agadde akole ki atambuleko buli omu naali agadde atambuleko kubanga omuntu bw'atambulako
omuntu abeera exposed. True. Omuvubuka yenna mu myaka gino gye tulimu bw'ofunanga chance n'otambulako ojja kutegeera kye bagamba nti tonnalaba. Kituufu ekyo. Bagayita maalo. Bw'obeera wano e Uganda tomanya kye bayita winter, tomanya kye bayita summer. Kati summer kale oyinza okuba nga ogifiiringamu akatono. Kati kye bayita winter yanjawulo nnyo. So otherwise Jose sanyusa okulaba. Kale Alan nawe obulamu butambula butya? Tugezaako mpolampola Alan mpoziko mmwe. Abatannantegeera nze Joseph Kyakwa. Era ndi musajja ndi engineer. Ate oba oli awo nkola ne mu travelling. Abantu abasinga oluusi mwe bakoze eki mwe bamanyidde naye nga professionally I'm an engineer. Okusooka okola story yo nakulaba na Farouk ng'omunyumiza how American visa tortured you. Mr. Sarkozy emirundi emeka? Emirundi ena. Oh, wow. Okay, me I tried once. Sabaddako kasita Bungereza yatandika okunzigulira kubonenga ndeke America munandaba oli muni bamwagadde. True. And n'ensendera ezinziguliddewo ekkubo nyongero zebaza, but maybe one time America will come. Exactly. Kuba nina okujja oba kitya nina okujja kubanga Mukama yakola olugendo lwange nga nina okugendako mu America. Amina. Oba lutya Katonda balina ensonga lwaki kidire yinzeemu. Thank you. Kituufu ekyo. But otherwise we are here okuba nga tunyumyamuko n'abavubuka abaagala travelinga. You don't lose hope. True. Yeah, you don't lose hope. Toggwamu ssuubi. Buli kimu kijja. Buli kimu kisoboka. Nze Alan nali naggwamu amaanyi. Naye olunaku olwankeezesa oba Katonda lwe yandowoozesa. Neŋŋamba Sarkozy tubeeko emboozi gye tunyumya. Lwe lunaku olwanzizaamu amaanyi mu bintu by'okutambula. Okay, tandike ne cause of traveling. Cause abavubuka abasinga omubuuzo oyagala kugenda nti yonna gye njagala nze okugenda. What was your cause of traveling mu ntandikwa y'ekintu? Mu ntandikwa yange nze ng'omuntu ng'omuvubuka. Nze nali naakamala senior 6 mu 2021. Obulamu bwange bwonna nalina ekirooto nze ng'omuntu, nze ni muntu ayagala nnyo ssoma. Era bw'olaba ne visa gye nali nsabye mu kusooka yali yakola ki? My background mu kusoma nze muntu eyali aperforminga mu kiraasi. Abaana nga mpafominga naye ng'ate bonsanga ebweru olaba omuntu ow'enjawulo n'atali mu kiraasi. So ekyo kintu kyandrivinga nti olukwadde na performinga ate ne nfuna mikwano oba baganda bange ne bakinteekamu nti kiba kirungi nnyo oba ofunye omukisa olina results ennungi ki tetunoonya scholarship. Ompulira kakitegeeza my major aim was studying. Naye era ng'okusoma maze okusoma ki ekiddako kutandika buki bulamu naye ng'ate nsomeddewa bweru. So bw'otunuulira ne background yamanyi buli muntu aba ne family background. Waliwo aba travelinga kuyamba baki bantu baabwe oluusi bw'agenda agatta obulamu oluusi wano e Uganda bikoze eki bitabuse. Naye nze my major aim kugenda kusoma kutandika buki bulamu. Ye yali major aim era yansabisa visa ya America emirundi emeka nanga nemeddeko nga gwe yagagenda kusoma. That was my first aim. Lwaki oyagala osomera e Bulaaya? Ekisookera ddala nze ng'omuntu nnyina kye nali nzikiriza. Ekisookera ddala nti bw'osomera e Bulaaya empapula z'e Bulaaya zisobola okusobozesa okukola ewantu ewaki ez'enjawulo. Si Uganda yokka, si Kenya, si South Africa. Kati transcript ya America tosobola gigeza nayawa yaffe wano. Ekyo nakiina mu buki mu bwongo era bwe nafuna chance nenfuna scholarship essomero eryasooka okumpa scholarship ngeri full. Neeraba mu kifaananyi nti nsobola okusomera mu USA nenkolera South Africa nenkolera Germany nenkolera wa yali major aim yange. Nze ngambirivinga yes America is a good country naye kiba kisobose nti kukolera walala nga nsobola oweebwa muki oba okudda wano Mukama nga akusaasidde government neekuwa omuki omulungi. So ye yali aim yange nganze nze nga ndaba ekyo ekitangaala.
mukama yakigera bubi nti aba takimanyi ti munaku ntono awo waviirwako maama. Maama agenda okufa ng'ekirooto kino ekyokutambula okituukiriza wano tekinnaba. Ali sinnaba. Era awo bawulidde ku story ya Sakoze mabegako awo. Nali nakafuna visa ya Italy. Alan saakigamba nze nafuna visa ya Italy. Ne bagikansolinga. Visa ya Italy gye wali onyumyako gye bakansolinga. Eyo yennyini. Kozi mu kuteekayo namanya. Wamanya ne tewamanya byakola ki? Byavaayo. Nali sina ngeri gye nkinyinza kigamba. Nti nafunye ne bagirikolinga. Do they recall visas? Oh, very common. Nze Alan natuuka ekiseera ne ngamba nyina ebiki bisiraani. Era ebiseera ebyo nafunirayo Italy visa nasooka ne mbeera nayo. Nga maama tannamanya. Maama ebiseera ebyo me yafiira Alan. Yali mulwadde? Yeah. Ng'ogifunye? Yes. Naye nga nninze date of travelling esembere mugambe. Era maama wange yafa. Talantandabyeko nga travelling nze kyekintu kinnuma naye nga sina kyakikola ki kyakikolera. Yali akimanyi okyagala nnyo. Nnyo nga bw'okiwulira. Nze maama yalumwanga nnyo nga bannyimye visa okusinga kirabika nze. Era ekyo ekintu kyanto kyalinga nawulira bubi at the same time avuddewo barikolinze visa yange bagikansolinze. Ebiseera ebyo Alan nkujjukira ojja ku havi naye nga siinange gyenyinza tandika bikunyumiza ebyo. Era ensonga lwaki nfuna Belgium weewuunya kuba twali twakawogere ku makyago kijjukira bulungi ngikuweereza. Okijjukira? Sagamba nti ntaddeyo Belgium. Saakigamba. Naye nga ku makya twogedde nkugamba Italy baakola ki? Baagaana. Wangamba bugambi baagaana. Baagaana. Ssente biki? Kumbe nyina waliwo ekye bayita background story oba tosobola gitegeera Alan. Nti background story eyo nga so agikugamba. Kati nga ndaba nja bikunyumiza n'ojja kutandika obyebuuza byazze bitya. So how do they recall? Kati twafuna visa nze ne Mr. wadde obimanyiiko ne Mr. Harvey, Mr. Joseph. Ye baagimuwa mangu yange neerwawo ne bagimpa. Kati bwe bagimpa nembeera ne visa yange mukaki katabo. Waayitawo kumpi omwezi mulamba. Embase nenkubira. Ngamba okay. Visa yali yabbanga ki? Ya Schengen nga bozimanyizi ba short stay. Babawo ennaku nga 10-12 ze mugenda oveera. Bampera kubampa ze zimu ne Mr. Joseph. Cause twali tugendera ku papa CM na buli kimu. Yadde yange yadireyinga nga bakyaka balina bye banoonyereza. Kuba ye already entambula ye yabadde akola ki? Atambula. Ati obagiri bankubira nga bangamba Joseph, is this Joseph Kyakwa? Yes. We are calling from the Italy what? Embassy. You can't travel on that sticker. Era please tomorrow in the morning sawa satu let a passport you. Alan. Soka nensirika mu office yanga bw'ogimanyi. Nengende wa Mr. Joseph ne mugamba Mr. Joseph Italy embassy enkubidde. Nangamba ate bakugamba ki ne mugamba bangambe I can't travel on that sticker. Era passport yange baagala ngitwale ki enkya ku makya ku embassy. Mr. Joseph yasooka n'asiriikirira nga tetunayogera na bingi n'akubira pastor waffe omumanyiawo pastor Kyusi gwe tukola naye. Yagamba pastor jangu osooka osabire Joseph. Before nga tannansabira bangamba sooka ogende ku embassy tulabe ekikola ki ekivaayo. Jjukira sinnamanya kiki lwaki bagirikolinza. Are they going to change it? Bampe stick endala bagenda kati ng'obwongo bwonna era butidde bangamba bagenda gikola ki gikansolinga. Alani nga nkeera ku makya agenda ku embassy eri awo waggulu nakasera. Nalina ku gate nangamba asikaali bangambye enkomyewo ki passport yange ng'aginzijjako ng'agitwalayo abuuza nga bamugamba ddayo mugamba agirinda awo eddakiika ntini. Baagizza bakubyemu ka stamp. Bw'oba oliyo nga baali bakansolingiddeko visa nga ya Italy oba Schengen to annulify. Mukitegedde? Ako ka stamp okamanyi. Singa nzize ne passport yange nandika kulaze. Tokakuba kifaananyi. Sikalinaamu muno mwene essimu. Yeah. Ninnasannyalala. Stamp ng'erimu annulfied.
analfine okukansolinga waliwo kibayita analfine nti bagijjeeko nti obwo luli baali bagigaba mu nsobi kyekitegeeza ne baŋŋamba ne bampa document lwaki bannyimye ne bastatinga my financial era nagamba bannyima visa kubanga balaba ssente zange kye nagamba gwe naye saga nti bagikansolinga nasirikako embasa omanyi buli kimu kiba past ate kibaamu ekyokuyiga nze Alan nnyina ebintu byenzikiriza mu nsi eno nti buli kibi kyolaba nga sikufa wabawo positive thing kyolina oyigamu ne positive ejja luvannyuma exactly ne mukama abanga ayagala okulaba okugezesa ogenda kiyitamu otya are you strong enough Alan nasirika neŋŋamba Jose ndi muloge ngera bulijjo abantu abamu bakyogera mu comment section nina ebisiraani ninga sinti sisaba nzijukira waŋŋambako Alan Jose siiba saba ku Katonda naye nkutunuulya mutima neŋŋamba Alan kyakagamba Jose tasaba nzijukira nga tuli ebweru ku habi netwogera neŋŋamba Alan kyakaye agamba oba sisaba Alan omuntu osobola osaba emabega eyo ninga Katonda obudde bwo tannabukolaki tannabuta ate ekyo nze ekintu kyannyongera obugumu nze Alan sitya challenge kasita kiba nga sikufa nange kubanga buli challenge gy'ofuna ekukuza mu birowoozo kyekisooka ekyokubiri ekuwa amagezi n'okulowooleza ku speed n'okwakiseputinga nti kihappeninze ekyo kasita okiyiga nti ekizibu kikubye n'okikkiriza nakwata bulungi passport yange nenzira ku havi nengikwata nenjaga Mr. Joseph nimugamba Mr. Joseph passport banzi cancelinze visa yange teyatawana yakubira pastor namugamba jangu osabire Joseph netuula wansi ne bannange bonna nga omanyi ttiimu yaffe mukama yatuyamba tulina ttiimu ekolagana nva ku bino kampani byowulira mbu ate bano beekoze bino wali tebiriiwo naye bwe mba nkedde nenkunyiza ompitirawo noŋŋamba ne tusaba buli omu nadda byakolera naye nasiriikirira nze omanyi ndi muntu ali fane naye nga mu attending to clients ate ekyo kyampa obuvumu ne ntandika kiweerako ekizambo eri abantu mbabuulira reality yes nti this can happen mukama ateekateeka olugendo lwo true naye ng'alina kyayagala olukozese you tell the client tajja kikiza kuba tayagala biwulira nze ate era abantu bonna bali bogeddeko nange nkugamba amazima naye nga toyagala gawulira ate nga ge mazima naye nkugamba visa eri bweti ne bweti oyinza obeera na buli kimu ne bagaana ono n'ataba na buli kimu ne bamuwa ebyo abantu tebagala biwulira oluusi ayagala omugambe Jose tugenda ngenda Australia nti ye ogenda ojafuna ebyo bye baagala owuliriza natuuka nengikozesa ngaki ng'ekizampo Alan nenzikiriza bino ebintu buli kizibu ekibeerawo kinnyongera buvumu nze Alan natuuka ekiseera bye bya visa eza America eza refuse ezo nga tekikyandya era nga client kwa havi tugeze bamumye visa because it happens Mr. Joseph ebiseera ebisinga ngamba genda oyogeremu client nga bamumye namugamba genda oyogeremu ne Jose because I know what this person feels I know it naye siina kye nnyinza kyusa obudde obwo ebiseera ebisinga mugamba ekintu biringa bibiri mugamba mbadde nkusaba ekyo ekintu kya accepting because if you don't accept it it is going to torture your mind era nze ebiseera ebisinga newe tuba tukolera omuntu ku havi nga tetunnakukuta ogende nkunnyonnyola ne nkugamba bannaaye visa eri bweti ne actually nga nekira ntannasasula ssente lwaki njagala okitegeere bino byozzeemu wali otadde ekyuma bino byuma bya coin bino byetwazanyanga edda mu buto n'oteeba ennamba ekyuma ekyo kiyinza okwetola ne kituuka ku namba yo ne kigiyitamu ne kigwamu eddako ne visa bwe biba console ajja kujja a reviewing application yo true you have everything but this person might not be contented naawuliranga ye mu mutima kyawulidde ng'awulira ono omuntu ajja kudda kubanga amateeka gabakola ki gabakkiriza ekyo
kati waliwo ebyo ebintu olimanya bwongo bwa muntu kikyakola ki kyalowooza ani agenda otunula mu mpapula zo tomanyi mpulira kati so ebyo ebintu bya visa byanyongera okukula mu birowoozo nze bwe nkitwala n'obugumu kubanga waliwo challenges ezikutochalinga naye nga gwazitegeera gwe ng'omuki ng'omuntu ng'oli omuntu ali wali tasobola kutegeera bulumi bw'okola ki bw'oyita mukozi kati nze Mr. Joseph yanteeramu buli 10 waliwo abantu abali babuuza ssente gw'ozijjawa nafuna omukisa nenjagala omuntu nga Mr. Joseph. Mr. Joseph yakwagala lwa story eyo okulemererwa. Webali. Yensonga lwaki buli lucha wenfukamira nsaba Katonda amwongere obuwangazi ne byayagala lwaki oyo musajja teyanjajinga nti gwe walemererwa yalina kye yandabamu omuntu asobola oyamba student okufuna essomero tusabe visa teyandabamu kulemererwa kwaki kuba kimanyi visa buli omu kisobola okukola ki ogaana nakera ku makya nakwata office nanga Jose ogenda ko yadde gwe yalemerwa visa naye ogenda kola ki nga he believes I can tell people the reality kubanga nchi experience exactly tuba Katonda akuyisa mu mbeere munenga tumanyi lwaki tomanyi nti okimanyi nti Mr. Joseph yantuusaako nangamba there are people who are telling him lwaki okozesa omuntu gwe bamma visa kubanga oli ajja kirabanga okuteeka omuntu alemereddwa ewantu ate abajja abaagala essuubi bajja funa negativity kumbe mu bintu bya visa si we biri visa you have to be realistic nti ono omuntu nange baginnyimako kitegeeza kisoboka wonna visa bagikuuma n'osooka n'ofuna w'otuula n'owulira ng'obulamu tebutereka muganda wange Ibrake nkutumiddeko nnyo baasooka ne batuma visa awo ne Ibrake awo ku Amerika awo maama ne mulowooza essuubi liweddeyo ne tufuna we tutuula Alan Ibrahim yasookayo nendayo nganja nzimanyi sitya kunyumya story eyo kubanga yampa ebyokuyiga bingi Ibrahim visa angamba naye muganda wange genda twali kupapaaza awo naye abasajja si bangu buli kimu nga nkirina nga Ibrahim buli kimu akirina nange nga buli kimu nno nkirina nengenda omukazi teyamalako yadde eddakiika 3 bamanya akadirisa ka America tezisuka 3 agirawo yegirawo teyambuuza bingi yambuuza ekibuuzo kimu which European country have you visited ebiseera byonna lisinagenda na London yambuuza which European country have you been to before mugamba no okay baba bwe batyo Nigeria ku window 4 eyo window 4 abagimanyi eringa eri ku toyi toyi eri wano window 4 eri eringa eri ku toyi abagimanyi bagimanyi mwalimu akazungu akatono akavubuka akawanvu mwalimu akawala wano wakati nengamba abazungu bano bayinza okunjiragira kengede omuntu gamumunanga nakwati mwekisawa bali abantu aba patriotic gwe kikazi kyangamba okay bata hipinga nikakola zio nijemba papula zio na paki nakola bwazo I'm sorry Mr. Allen you don't qualify chill excuse me next abakutadde kati nasoka nenkwata empapula bwenti nengenda nenfuna wentuula bwenti amanye eyo moment eyo okuva kadirisa mu layini waliyo abaliyo nentula waggulu bwenti nogamba nzaaliko ekizibu ntuuya n'omukono bwenti visa ya Allah kino enfuluma nga mpulira egundi zikankana njoba toba na simu toba na ki nze simu banzijukiza nti mu kabox wagireseewo wagirese wano etambula n'enfuluma tewatuulako katebe awo mba kyatudde ku katebe bwenti bwerwe wano nga wakafuluma kano kakatenti enkalaba waliyo famire yabaliyo abantu 8 famire
nga y'abantu 8 nga bavayo bagamba congratulations kuliko n'ekyano bakyali kya myaka 2 nga bagamba congratulations nga beesanyukira ne beekwata emikono abo ne basaba baali balokole ne basaba ngamba oba nsinga nange awo obadde oba wenyige mukaawo kati mma nkyali kwabo ngenda okuwulira munda waliyo omuwala agamba maama nnyabo Visa banaye agamba Ulifanya experience ya visa kubanga America eyo American embassy yensambya naye nebuza lwaki ebisenge bakola biwanvu bako wendulo fulumo genda makubo omwana yakuba omulanga ku American embassy yagamba mama yali muwala nagwa wansi na sita asiyeni bajja n'okuba to be fine kichaterera naye bakumaze mu system kimaze okukwata refused on record nga ne bw'okikeberera wa n'enfuluma ebweru nensoka nenyimirira kujuka twali tuyingirira eno ku gundi kanga ku Cavendish waliwo akatebe awo ebweru akatulako oko nensala ku Cavendish wali nensoka nentulamu ogwoko mwayingiriranga eno maaso eno ku Gabalood kati nno entrance eri engeri gye bazimba nentula ku Cavendish awo nasirikirira ala ni visa eruma neŋŋamba naye mukama olaba gwasinga omumanya banaye ku mutima gwange nempulira obulumi ate gundi eyampikaapika ani Flavia namulindwa Flavia yali mu America nze biroto bya America saabirinaako ngagamba Alan tugende Flavia ng'aŋŋamba Alan lwaki tojjaako America konze Flavia kyetaagisa ki Flavia agamba ate kyetaagisa ki Flavia visa fees azimpadde mpulira olwo amaanyi agapise aŋŋandagiridde gende waagundi ampadde era by the way sijja kwogera but Flavia namulindwa yeetaaga okuwa omudaali mu bannamawulire abaana abato abali mu America. Oh, that's so good. Flavia namulindwa yalabirirawo abaana nga yakagenda Flavia namulindwa nga yakagenda yalabirira abaana wano bannamawulire abamu besinza kumenya mannya naye ng'atulabirira eno wansi nga teri amanyi nakuza $10 nakugamba Alani gende wono kola bwoti nakubira president wa Yuna namugamba Alan Cruz mukolere bwoti byonna nembifuna bank statement nganzina Flavia nangamba wayifunya nti appointment date Flavia namulinda n'alwana nenfuna appointment date eyo GDIT account abagimanyi date eyinza okuba enduulu nenjifuna all colors of Flavia namulinda Madam Flavia chaka mchala wa ndala. Nenda. Flavia teyebaka. Abera kusimu. Alan otuuse, Alan okuta obudde. Alan be smart. Alan nentuuka. Kati obulumi obwo obubeerawo kubira Madam Flavia omugambe nti visa yamanya essaawa z'engendo gikola. Yankubira lweggulo. Ne yayogera mulino ddoboozi. Yangamba Alan don't say anything. Yategeera kuba yankubira ssaawa ng'emu ey'olweggulo. Nga obudde buyiseewo kuva ku makya. Nakitegedde kasita tewankubidde. Mugamba fuula. Baba fuula. Nangamba Alan tukola apiiru ne muka Flavia leka. Tonziza maziga. Yangamba Alan totya tukola apiiru. Ne mugamba Flavia. Nesonyiwa. Nvaako. Era fuula. Nga bulwaddamu yaddamu n'emirundi egiwera ngebbanga lisinangamba Alan it's now time we go back ngampita eno ndeka tonnesembereza America ngampita eno era nze njagala okubuulira bwe nsanga omwana atafunangako visas ennene ezo nze nsobola otuula wansi ne mubuulirira Alan nzijukira wankwata nga tuliko havi nongamba Jose jangu wangamba ekigambo kino Jose ojja kutambula kyekigambo kyebasooka okuŋŋamba kwatiriramu budde jasi naye ojja kutambula nasooka nenkutunuulira kino bakiyita batya taye nesooka nenkutunuulira yamba naye Alan nayogera babimanyi nengamba yobola okwadde maama yaafuna mu mutima nengalaba no Alan
era nze kankubulire depression gye nali nagendamu yali yakukyawa embassies akugiraba kubanga kale nze nali nasabako my first time ebiseera ebyo nga Dubai tebamma naku zino bamma nali nasabako Dubai ne bampa nensabako South Africa ne bampa kati bwe bannyimaawo neŋŋamba siridda ku embassy yansi yonna if that's how you feel bwe kiba bwe kityo bwe kiwulirika siridda ku embassy yansi yonna and nfunamu oluusi obutakkaanya ne muganda wange Richmond ali UK. But Richmond promoter e London, but Richmond muntu mulungi mu ngeri ye ewange simanyi balala. He was my friend for a short time nga waliwo bamanyi for a long time. Tetwakolaganira bbanga ddene. Richmond eyo lumu ankubira London e UK. Yeah. That was 2022. Tulinga mu November. Tingira 23. He calls me. Okay, this was my chain breaker. Richmond ankubira angamba Alani. Possibly tunyumya ku simu tuyagala kujjako London. Ne mugamba tuziza mu bintu ebyo. Nangamba kati kola bwoti. Ogenda kujja ku line up kuliko gwe Chosen Becky oba kwaliko ani omulala. Ku simu Richmond ne mugamba Richmond mu bintu byoba tokola byonna tosuubira nti ngenda kwata akatabo. Kuwembo ngende ku embassy ya Bungereza. Ne muganda tosuubira biza bannaye. Sigenda. Ate kiki muganda wange. Ne mugamba nze gwolaba aba basajja bonna bantama. Nkitegeera. Sibaagala. Nantunuulira nampuliriza. Nangamba Alani kati wuliriza nze. Gwalyozeeko e Bungereza konze nedda. Nangamba oyagala. Ne mugamba njagala naye ate saagala kusaayo. Oyagala yingira London. Newe buzo natukayo. Ne mugamba Richmond ebyo bintu biruma. Nkitegeera. Biruma. Ne mugamba saagala kudda nzolaba ennaku zino nkola content wange bulungi nakkakana omutima. Saagala kuddayo. Nambi. Negwe empiti emenya. Mba ndi awo. Ndoza Richmond n'ategeera nti ono omuvubuka alina gundi gy'alimu. Bambi wafuna ka depression akakulimu munda. Kati amagezi ge yansala yaŋŋamba kati kola bwoti paka katabo kako nina gwe njagala wano okulaga waliwo wano gwe mpakana naye nga nkubidde nakuyise n'aŋŋamba kasikaningo kampe waliwo wano gwe njagala okulaga bamubye simanyi bagize batya passport njagala mulaga passport ya Uganda bweyina okuba biki nengimusindikira olwakuwa kodi tomanyi nengimusindikira naddamu nankubira ŋŋamba muganda wange onesiga nti so kwate esente bweziti ziwe gundi oli agenda kugira yategeera bae naye nga muwole nze manyi muwolera bintu birala newayitawo ebbanga naŋŋamba kati kola bwoti wane gundi oli gundi waliwo omuvuka gwe ngenda osindika awo bamuyita gundi muweeyo sente bweziti ankolere bwati kati omanja mmeka kati konze bweziti Richmond wayita ennaku aŋŋamba kati kola bwoti tebalina nnyo kye bagenda kukubuuza naye enkya keera nnyo genda ku twali tugenda Kamwokya awo ebiseera naŋŋamba genda e Kamwokya ogenda sangagaye bamuyita gundi naye omanyi awo wenkusindika awo waliwo abayimbi bange abagenda okgenda aye tebakkiriza kuyingira embassy eyo nga tolina passport oba national ID naye kati gwe kyoba okola genda ne passport yo naye gendayoko ne sente bweziti kati nga ntandise omwesigaye ŋŋamba kati bijjo byaŋŋamba ke ŋŋendeko ngenda otuuka wali gayi mumanyi naye kuba saagala kwogera manyage is so confidential si muntu w'amataala aŋŋamba mwana ala kiki ekiriwo konze kale
Angamba ozine passport. Wende bamuyitidde mu kirabika. Byakola akimanyi. Ozine passport leeta. Angamba kale kati mugenda kujja ombabiri asatu bana mugenda kijjani mutekeyo ebinkumu. Ne mugamba kuteekawa. Akubulire wabisa. Ne mugamba kuteekawa. Olotandika obuuka otegeera Richmond kye yakoze. Mutwani kutandika okungamba. Mba ndi awo Chosen Baking azze. Line up ogijjukira olwo. Mba ndi awo gundi azze. Mba ndi awo ne gundi azze. Mpulira. Biza. Ko Chosen Baking kyawa. Bangambye tugenda naawe. Ha! Notegeera. Mutima ne ngamba ono omusajja namugambye. Agala kunziza munnaku. Namugambye. Nsagala bintu bino. Wakoowa. Munaye ne batutwala eyo ne batujjako ebinkumu bye batujjako byokka look here photopia. Ne ngamba oyo gaine mugamba mwana Richmond mukyaye. Kintu ekyo kyali mukunzizaamu. Nodda yabiŋŋambye. Nodda mu kulowooza kati. Nenzira ewaka waba wakayita olunaku lumu. Kizembeke yankubira nga ha! Alan! Bantadde. Kale kani ngamba nagamba Richmond. Kati nze tebannanta. Kati baganye. Chosen Baking yatamanyi bintu bye mulimu yalowooza agamba muntu alredde obwedde akimanyiiko. Nangamba ate ggwe nemugamba kireka. Wali bakuwa 15 working days. Ebiseera ebisinga wali wabula ennaku ntono. Ngabula ennaku ndowooza nga 3 oba 2 ennaku ezo ziggweyo. Omusiime Baba Misa Kisemakula. Papa. Akubira. Papa ngamba. Ala ni oli otya lwali kiro nno. Ndi awo nzanya ne mutabani wange. Ngamba oli otya konze ndi bulungi. Ngamba sebo wagenda kwemba senota ngamba. Musajja go okukuta. Konze ati kiki papa. Ngamba weewugusa ki. Ng'obunyonyi bwange bundaga wano nti abasajja balaka bakutadde. Ngamba walategedde otya ng'ajjako essimu ngankubira Richmond nga takwata. Enkeera mba ndi awo oli omusajja ngankubira ngamba mwana nsanga wano mu town nkwa akatabo. Oli gwe baakusindikako ekamwokya. Entutuukayo bannange n'enjiraba mu katabo. Ala nze nenkunyumiza nange olwange nze awo mmanyiiwo osooka n'ogamba oba si eyo oba si yenze bakolonizinga bubi nnyo nabo bayimba akasitiika obusitiika waliwo ali eyo kati agamba laba amalo laba ki bambi simanyi oba omwana anyway nja banyumizaayo akalala kasatu kyalina obudde naye essanyu lye nawulira nenkubira Richmond nabula okukwata keesi yange yonna njitikkiremu ebintu Richmond. Buli kyangamba ala nibakumpeera kino leeta ala nibakumpeera kino leeta ala ne kino bakinkompere leeta natukesa nangamba kati nawe kati kiro ziraba kiro zigenderera kati nawe tikamu ebyo nangamba wow nangamba jani ya traveling bweti wajiwulira nengamba nabo nawuliranga abantu mu church nga basaba simanyi ojja kufuna visa simanyi ojja ngambi ulya nnyo mu church ojja kufuna visa otambule ojja this how it feels like ofune visa lanze bwe nafuna visa ya Bungereza America nitandika omulabanga ekifaananyi kitegeera nengamba gofunye olwo nengamba kati omanyi and by the kuvuolo Mungeza tadanga mukunyima visa wow Mungeza tadda nze maybe kale I don't know but nkitwala nti Katonda yakola akaseera kange eva time kaseera kange ne katuuka bwe kaba kakyaliko bwe kaba kaggwako era bambi my first time in England bwe natuuka waliwo omuzadde omukyala yali mukulu nakwata tugenze ku sheeyo nampita backstage nangamba naye baana mmwe funa mutya visa ngajagadde abaana bange okujja wano omanyi emyaka gye mmaze wano konze nedda nangamba ndi mu myaka 3 naye ebbanga lyengobeddeko batooba okujja wano bakuze n'okukula kiganye myaka 3 nga ndi Bungereza kiganye
Nemanya kye nafuna kinene. Nemanya how hard people chase for these dreams. Nemanya omuntu bwawulira ng'oli ku nnyonyi ng'odda ng'ovaayo. Nemanya bingi because I see omuntu asobola okugaana gamba Alani buno bwe bulamu obuddako, Alani buno bwe bulamu. Ne mutima naawe oluusi oba nekyokola ki? Kyoyagala gwe nekyowulira. Ne naawe ate ng'olina by'ogamba nti but I think eba decision ino nene nze Alani nze kenkubulye nali Netherlands. Abo bakyali bange be nali nabo. Nibanga kati Jose kyekiddako kubanga kati tubadde tuli mu kupulaningira tulowooza wona amala wano nga wiiki emu tugire nembagamba mu biki bye mu planning. Nimbalaga tiketi yange. Bazoka ne bantunuulya ne baŋŋamba Jose oyina emyaka emeka? Obagamba. Okimanyi myaka 10 okuyitawo okuva kati. Goyinza okuba tolabayo naye ffe tulinga abalengerayo. Nembagamba nze omanyi nga bwe nagamba Alani ndi muntu ow'ekigambo kyange. Omuntu eyanfunira visa oba eyanyambako yampa omulimu era we naviira ku ofiisi awo nalina emirimu mingi abaklanti we bali bennyina okukolako. Neŋŋamba ŋŋende ng'omusajja namugamba ŋŋenda kudda. Kale nze ndi muntu kituufu ekyo kintu kinene okusituka ogambe nti nvuddeyo nkomyewo buli muntu akutunuuliranga omusiru Uganda. Pastor Bugembe olumu yannyumizaako story eyo. Nannyumiza how first time yagenda e London. Banene basigalayo naye nga nino naye talina kimuzza. Era lumu nja munoonyaako tunywe ku mboozi eyo mbuwanvu. Naye Pastor Bugembe nali mubuuza your first traveling watambulako ko n'ogendako mu nsi n'owulira naŋŋamba yes. Ngeno siina kye nnina. Chachi yakatandika eri awo bantu b'ensumba tetulina nnyo bantu nga buli omu agamba gembe sigala ne mugamba what pushed you okudda naŋŋamba amaanyi Katonda yagamanyi ne mission ey'okusumba abantu naŋŋamba naye tekiba kyangu ng'omuntu waba akiraba era bw'oba okomawo buli omu agamba oyo musiru toyina magezi oli kugambye natuuka kati nali ku Brussels awo ku kisaawe nga nzira Belgium namba naye kiki ekinzize Uganda kale mu mutima wansigale kuba nnyina authority ekola ki esigala ne bwenga kati mbisuddewo ngenze sinayingira gundi dipacha ine ngamba wayingira Belgium nodamu n'ofulumira Belgium. Yes nadda ngamba naye era nzijukira nali Netherlands omukyalo oli gwe twayogera ku video yagamba Jose yasooka naye kumbuzi olina emyaka emeka nemubuulira nagamba kati ogenda sigala kyeyasooka okuŋŋamba ngamba nzirayo kale nze mukusooka nabyogera nzirayo nyina emirimu awo gye ngenda okukola nangamba oddayo kwejja emyaka oyina amaanyi agakola wano ebintu ebinene nemugamba nzirayo naye Mukama anaaba nsasidde nja kudda nze Alani bwe bannyima ennyo visa excitement nakunyumiza engeri gye nafunamu visa yange Alani kozi wama twakoma kwogera bwogezi njikuweereza nze waŋŋamba bugambi nga ndi muli eyo nali ngenda najinja ku birthday yange Alani nze waliwo amaanyi ga Katonda era mwe abagamba mbu okusaba omanyi ebiseera byonna nyumya ku sole yange eyo nga banyimye visa banvuma ebisiraani banvuma obutawo balina ebizibu genda ebweno bakusabire genda eno masabo genda eno wa ng'abantu bolaba message zaabwe kwata mu Katonda bamuyita ow'ebisiraani saawa zino tugenda kumulamu Katonda nnyo tukomewo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'aka baby tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682
953. Teweerabira, saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo, omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556 86 39 38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Tukomyewo. Alani nkubuulira nti engeri gye nafunamu visa yange nzikiriza nti Katonda yalimu nnyo nga woowulira nti Richmond Katonda gwe yayitiramu gwe nga tosobola kitegeera n'amuwa amagezi agakugattagatta By the big up Richmond paka ku binkumu bamala okusika visa yange ya Italy. Zomanyi Alani kenkiyita oba Katonda yampa omukisa. Olaba amasomero engeri gye gaadimitingamu abayizi biki let me say I have a chance. Nze if I contact a professor or I contact a school, they reply to me mu bwangu ate ebiseera ebisinga banziramu positively. To be honest, omuntu ayinza okujja n'aŋŋamba alina essomero ndisabyeko naye nze nga bannyima biki nze ne mbikwata maybe the way I do things ne bamuwa admission nga ate bujo kigiye kigaanye ewuwe. Kati ebiseera ebyo twali tuteekamu Italy naye Mr. Joseph nga nakajja ku avi yangamba naye Jose nakulabyemu ekintu bintu by'amasomero bino obitegeera era njagala ojje tukole ffenna omanyi yankubira bambi nga labe story yange n'aŋŋamba jangu tukole ffenna ne mugamba mpeemu obudde nkirowoozeeko cause ngenda kyusa career nyina obeera eno mu kuzimba ate nga nkola eno. N'aŋŋamba nkulabyemu ekintu naye omanyi nga yakampa office n'aŋŋamba Joseph wandikirayo ku universities njagala tukole partnerships tube nti abayizi bwe bajja wano abaagala otambula ogenda osomero eri tukwate abayizi abo ne tubaweereza essomero ne baba admittinga mangu bwe biziba scholarship ne babawo. Kati nakwata amasomero nga 9 mwaga mu Europe nenga wandiikira nga njagala mbasaba to come ba meeting twogere ku how we can pattern bajje wano nze ngende because this year I think we are going to get some visitors abave so nangamba nemba wandikira kati ngamba gamanzije meeting ku somero ndabe twogere ngeje twinzo patana ne company yaffe ne somero mu kuleeta abayizi basome kati mube nawandikira abasomesa aba professors mulimu abanziramu nga bagamba positively abalanga bagamba currently somero terina partnerships zeriagala kati mwabo mwali mu professor balina ba professor aba ni bachi acceptinga my friend bachi acceptinga nimba gamba naye netaga ki invitation okola ki netaga invitation okubanga nsobola okusaba visa nkole ki nzije kati omu ku ba professor yewe Belgium esomero balita Ghent University somero lya maanyi mu Belgium the topest I think it is the topest university in Belgium if not Antwerp. Nangamba is a professor like a person actually bamita extraordinary professor niyanga asomesa ko ne South Africa mu Johannesburg. Nangamba namutera website ya Have World mu email yeyo chaka nagenda najikeverako n'alaba era bwe yanziramu email nangamba Have World I think you're doing a great job nangamba era find the attachment ya invitation mukusooka oyo omukazi ngolo ndi mukusaba Italy olwampa invitation ate ye Belgium kati ebyo biseera yangamba time ki gy'owulira nti gy'oli free gy'onajja mu Europe nali namugamba nga 5 December naye nga nkibaze Italy baali bagimpadde nga ngirina tutravelinga nga 26 November ompulira nga mbaze dine ebbanga tujja kubeerayo tujja yitira Belgium tumulabe tukomewo ne Mr. Joseph kati basika Italy we basika Italy nzigweramu ddala maki amaanyi nga ndabagamba n'ebintu bya visa ye neekooya biki kyakasiri wakola ki wakutambula ki obanga nnina ekizibu
era ne ntuka mu ssaalo mayi wali osabyeko Katonda n'omwani Katonda kiki nze kye nakola nakola kiki otuuka ekisaa n'onyumya ne Katonda tomulaba naye ng'onyumya naye ng'okkiriza waali n'omugana naye kiki nze kye nakola ki ne musaba ekintu kimu nga 26 nali mpeza emyaka 25 ne mugamba Mukama Katonda mu guno omwaka gwe nnyingidde njagala ntravelingeko awo zaali 26 Novemba bamaze osika visa yange eya Italy naye nga professor yampa invitation nga 5 December njirina ati bamala ogisika Mr. Joseph angamba ne Jose kumanya Mr. Joseph alifa ne nkutumiddeko nnyo boss wange yangamba nga basse visa yange nangamba Jose tulina invitation tuteke Belgium bajja ku nimugamba Mr. Joseph omanya abantu abanye ebya visa Schengen has a system called a visa information system ye issuing visa oba France oba wa baji designinga ng'ekombininga ezensi zonna eza Schengen nti oba kumme Italy n'osabe Belgium kabanga kati baba bakulaba bakakummewa possibility nene nnyo okuma iyo visa ya Belgium lwansonga bakulaba otagala onoonya wakuyita timugana ne Mr. Joseph kiki utamanyi ku bintu byaki bya Schengen namba Jose nkimanyi bulungi naye njagala tukole ki tuteekemu nzikirize kijjane buganye njagala otambuleko nze wajja wano ebimu ku bintu bye nakusuubiza oyo omusajja gw'olaba sisasula yadde 10 ku bintu ebyo nga Francis bwe nkugamba ogenda tambulako nange inshallah naye tobula Mr. Joseph yakangamba ku kisaawe kati nangamba tuteekeyo kati mala ntunuulira 26th and 5th that's a short period of time okufuna appointment okugenda litwalayo ebintu n'okulinda feedback nancontactinga professor ngamugamba professor oyo ebiseera byali mu November agenzeeko ewa Johannesburg South Africa kati wadda mu office nga mutera yasanga email yange nga musabye tupushinge appointment ebeereyo nga 15 bwe yadde omukazi ng'alowooza alina obuzibu ngamba yeah that's a great time era nja kubeera free ng'agikyusa nga mpa invitation yali updated nga mugamba ngenda teekayo documents zange ku embassy oba zaali nga 7 awe watu start ya December jukira baka nyima Italy ekyo nkimanyi bulungi nkimanyi awo tukamwe jo vaamu naye okwadde boss wange akoze ekyalemedde kate sinza asasula yagamba ali ready munaye nankwata ebintu ebyokukola mmanyi ekyokukola tujjuza naye yaŋŋamba Joseph in application tugenda soka tugisabire nayita pastor netusaba bwe tumala osaba n'agamba manyi ku Happy World application nyinza okuba Alan nza kukozeeko ne application ejayiteewa Anodi omumanyi eyiteewa Pastor Achulizi eyiteewa buli omu atunuulemu lwaki kwewala nsobi etuuke wa Idi agisayininga kagambe tis confirmed onaagende akiriko tukakasiza temuli ki nsomi naŋŋamba neya Joseph saagala tubiteekeyo bitesi buli omu agikole ki agitunulemu nenzijuza ebintu ntaddeko contract yange ntaddeko buli kimu naye nga Happy World is what sponsoring era mu invitation nakigamba professor namugamba nkolere ekintu kimu mu invitation kikkaatiriza Happy World is what sponsoring kubanze Alan bank statement yange si eriko sente nyingi sinnaba oluusi kuwulira nti si eriko teriiko ye reality kituufu omanya amazima galina okukola ki okwogerwa sirina naye ng'ate nange nyina okwatachingako ki bank statement yange yadde obwo obuswazi obukola ki obuliko naye nga mugambye akikkaatirize Happy World is doing what sponsoring nakikkaatiriza mu invitation mukazi oyo Katonda aleeta abantu mu bulamu simulabangako nga nali sinamulabako bagiyitamu nfunya appointment kumanyi kati essaawa eno TLS abamanyi TLS wano ebukoto gye bawerayo ebinkumu bya Belgium because Belgium wano terina embassy na consulate kati consulate yekwata documents TLS weziweereza consulate ngeziweereza gye bazikolerako kati tubibwayo bankwata invitation twatachingako nga nsaba omukazi eyo ekintu eki namuwa email za consulate ya wano agiwandiikire agigambe Joseph tumwetaaga ku nsonga ze because
invitation yange yali mu program ye Belgium. It is a national program, VLIR or US. It is a program that yayamba Africans okubawa scholarships. So gye nali ŋŋenderamu under the Africa platform ku Ghent University. Ne mugamba nkwegayiridde. Write a recommendation ng'ogiweereza embassy. Kubanga wano ebintu bya visa batutawaanya nnyo. Omukazi ng'ozaagaana ng'akwata email ng'aziteekako ng'abakopingamu bonna ng'akwatako attachment ya invitation ng'abagamba bannaye ono omuntu mumukoleko agentiri ng'abiweereza. Kati ekintu ekiri fane mmala obbitwalayo abiweereza ntaddeko ne attachment ya email ye yonna gye yaweereza eyo. Naye naakabiteekayo enkeera nga bampeereza email okuva consulate ya Belgium nti Joseph, we see you have a recent refusal for Italy. Bakiraba mu system kyekiri kye nangabi VIS. Eri system eri automatic koze combining ensi zonna ezo. Kase binkumu byange byatuulamu. Ne bangamba tukulaba bakakumme Italy. Tubadde tusaba otubuulire ensonga gye baakummira. Oteekeko ne refusal document eyo gye baakuwa. Ogituweereze. Okategeera akantu ako. Bwe nalaba email ne ngitwalira messages ne ngamba bano bamaze otumma era kati tubiveeko tulinde bazze passport yange. Kozi kati already bagenda kuba bakiraba eri bakanyima ndi mu kutagala. Kandi Mr. Joseph ngamba tulinde Jose. Olwo naye akiraba atandika okiraba nti bajja Mwayibawa. Kati muyinza olimba ekisooka tosobola limba. Mu system kibeeramu bakiflaginga. Nga ngikwata ngiscanninga nga ngiteekako nga ngiweereza. Next day nga bampeereza email endala. Joseph, aba consulate, we have forwarded your file. Ne bateekako file number to the immigration offices in Belgium for them to decide since you have a recent Italy refusal. Sifa abagenda osalawo wano. Tugiweereze Belgium be baba basalawo immigration. Kitegeeza kivudde mu mikono gy'abantu era bangamba don't contact us anymore. If you want to contact or to consult about your file, nebantera attachment za email n'essimu gye nnyina okuba. Kitegeeza omukazi ebintu byaweerezza eno tebikyakola kuba yabiweereza consulate. Fayiro yange ate bagizizza eri. Omukazi nga muddamu bannaye fayiro yange olwo ntanze ate mufuukira ekizibu nange. Fayiro yange ate bagiweereza Belgium badde nsaba obakubire. Obo baweereze email. Nangamba Joseph to papa bwe tuba twaweerezaayo email bajja kukola ki? Ye muzungu. Tubateekako pressure. Ningamba omukazi ke mukole ki? Ke mwesonyiwe. Omuzungu yali Belgium. Yes, is a national Belgium. Kati ningamba ke ninde. Kati ennaku zitambula appointment nateekayo ale December. Appointment eri 15th. I'm traveling on 14th. Kitegeeza nnina okubeera Belgium by 14th. 15th nfune meeting yange. What I remember 14th, 13th, 14th, it was a weekend. 12th was a Friday. Kitegeeza, by any means, I had to get my passport by 12th. Since this one is a weekend, tebakola. Ennaku zituuka mu Thursday, Wednesday nga 10, tebanzirana. Omanyi Alan nze nali navaako. Nga neekyawa. Ennamba nali ngiina e Belgium ekuba mu immigration. Nengula airtime wa mitwalo egi. Jukira airtime waabwe tebagula tetulina dakika zetu. Direct. Buli weevuga batema. Alan yavuga ne ziggwako tebannakwata. Ninkwata emitwalo 15 n'enjiyuwako. Nga neekyaye. Nenkuba essimu. Ngokubira Immigration ya Belgium. Kati bwe nkubayo omusajja nga akwata. At first. Nga twogera airtime nga bamutema. Jukira nabadde enkuba bazisala nga tannakwata. Bamutema. Kati nakola okimanyi. Nga nkwata nga mpandiikira omukazi nga mugamba immigration mbakubidde mulimba. Kuba already yagaanyo baweyeza. Nga mugamba mbakubidde ne bagambye they want an urgent confirmation from you. Nga muterawo email ne namba bakubidde. Nera ne mugamba they have said you take a call right now. You get? So that they get a confirmation to decide. Omukazi yapapala kirabika bambi n'akuba. Kati bw'akuba nga mpeereza email wali wayise amasawa nga 2 nangamba Joseph have contacted them. Nene bangamba fayiro yo. Bali mugikolako. You have to wait. Nene bampa email endala. Ey'omu office mwennyini omuntu ali ku fayiro ezo.
bwe nnyinza contacting era muweereza nampeereza ebintu byamuweza nti era yawandika naga this Joseph Kyakwa is a scholarship officer at Harvey World Travel Uganda. We need to meet urgently in Belgium at Ghent University at the international office because he's traveling on 14th and today is 11th. You get? So he needs to get a confirmation of a visa approval before Friday. Mukazi wabiweereza nga abimpeereza kati nga ngamba at least tulinde. That was Thursday. Nzoba nche nakola nasigala era ku ssimu. Nenkuba essimu Mr. Joseph yanzanga nkuba essimu nangamba Joseph ate kiki? Ngandi awo nesoza. Nangamba Joseph kiki ne mugamba ndi mukubira abanze bano bantu. Unabakooyi nangamba Joseph toteeka abantu ku pressure. Ne mugamba Mr. Joseph oba bampa passport yange banyimpe. Kale chaye. Oba bampa bakole ki? Bampe. Kati Friday etuuka nkubira abana abasajja leero bakwata. Sajja yakwata bulungi ne mugamba nkubye essimu am traveling on 14th sinafuna ki. Nno nga njogera mulaga oba mumpa mukole ki? Mumpe n'ekyayo. Ngamba oh we are sorry we've been busy. Mwamanyi tebagera bulungi Luzungu. What is your file number? Nganje musomera. Ngamba oh you know sometimes we are always busy so we rarely pick up the calls. But let me check the progress of your file. Nakebera. Ngamba sigalako. Kati mu budde obwo okusigalako jukira wano ali ku simu ya company. Computer eri wano ndi ku email. Omukazi nampeereza message email. Ngamba they have sent me an email. Bagambye balabye eyo email ginabaweereza either they are soon giving you feedback. I think by today that was a Friday. Sawa zaali zanga 5 awe wabe zaali nga 3. Omusajja tuli mu kwogera nno. Ngamba oh actually I've seen an email from Ghent University and I've told them that we're going to give you feedback as soon as possible. Nangamba, okay, you stay online and we discuss about your application. That is rare. Oh, you're working with Harvey World Travel Uganda and so what are you going to do in Ghent? I'm meeting a professor to talk about the partnership, maybe signing contracts with our company to see how students can come to Ghent University to study from there. Oh, that's a great idea. Nangamba okay. Nangamba you call me after 5 minutes. Nemujjako. Etano labanga esawa. Nabeera kati kumbe mwobo obudde ali mukubira consulate. Mr. Joseph ku Friday yali taliwo ku macha. Yali alina embassy gyagenze ke ya South Africa yali alina babya kimayo. Oba yali anona passport yali agala genda South Africa nga bamuwande visa ya. Kati kumbe ebyo abinga Mr. Joseph after omusajja ezedda kikatanzansa yali mukubira consulate ekubire Mr. Joseph eyebuuze oba mwe work at Harvey World obeera Mr. Joseph ali ready okunsponsoringa nziramu mukubire dakika 5 nazibala nenkubanga omusajja akwata nentekako ya time nemerako paka yakwata nangamba oh I'm sorry for the delay but I'm approving your visa right now omusajja yangambe ekiga kati bwe nakiwulira nangamba nsonga nenkola nti esimu kweli oba byayogera bira I'm proving your visa right now and I'm sending you a confirmation to show that your visa has been what approved. Nangamba I'm going to send an email to your consulate to order that they give you your visa today since it's the last day of work and you have to travel during the weekend. Sajja nakwata email nagiweereza consulate nti leero bampe visa yange kade manye kiri fane Alan bwe bampeereza eyo email era email bamweri muno banyina mu login zezo mweri muno I think I can get it. Let me see. Yeah, can get email ziba za sanyu toyinza girozinga anjirina sisobola gisula muganda wa sanyu zine ngeje ziba zisoma oyinza gisoma mirundi ngena nenga tokikiriza olaba nange genze wantu naye wali era bongereza insinikira visa nge mpadde nowulire sanyu sibukati no let me check in sent abana twekoze bintu kati bagimpeereza kenjirenga nkebera I think it is this one yeah kanjikulage Alan CN lwali nga 12 December we have received your email inquiring about the status of a visa application in good order. The immigration office took a positive decision on 12th December 2025. It was transferred to the diplomatic or consular post.
The post will deliver your passport and visa as soon as possible, depending on the method you chose when submitting your visa application. Nze nali nakozesa TLS mu kutwala documents. Kati kenkubulira akasinga okuba funny. This was a Friday. Consulate ezo ziraba ku Friday zigalawo sawa musanvu. Mu bino bina byetwogera twali twatandise sawa 5 ziyingira mu 6. Bamaze ku approvinga visa ona. Nenye nofuna passport yange olunako. Alani wano we nagambira Katonda nga wakuwa ekintu ne wezibe eddakiika 5 kihapeninga. Mbana akava ku simu dakiika ntini. Era omusajja oyo Mr. Sigena mwogera linnya ali consulate ya Belgium. Kutumiddeko nnyo onalaba eno video oli musajja muntu mulungi. Muterako email. Jukire mabegako nali mbasumbuwa is used to my email. Oyo musajja aziddamu. Mugamba era wolaba wano. Oba osolaba wano. Mugamba, hello sir, it's me you have just talked to. Below is the email I have just received from the office ya Belgium. Mugamba, below yeyo njata chingamu. Mulaga bakajigira. So mbadde njagala passport yange njifune. Ngangamba nkubira direct. Ngangamba Jose zali zingide sawa mukaga ndakika nga 23. Can you come to Renzori Towers, the consulate, before 1? Ningo manchengera jamu mumanyi. Nemugamba I can. Nalinya pichi alani. Ntuka konzo. Ziwera kati simu yangu beda je communicating rake ya office njire kamu. Jukira njino wa kamera na imba dentu ntula na mu office aho. Njire kamu ngenda ne person number. Ntani kwa mukubira ndaba za approaching sawa musamu sinatuuka. Mukubira ku person number takwata. Kumbe afulumye office naye alinze esimu obwedda gye nkozesa yebe kuba amanyi ye yange. Kumbe obwedda ya office. Sawa musambu ziwera. Kumbe naye ali mukuba ku ya office sikwata. Kati nga obongo bujja ngamba nkubira Kevin ali mu office. Ngamba Kevin kebera ku simu ya office. Enamba esembya 55 gikubeko omugambe ndi ku Renzori Towers was. Ninge byada analisi natuka ndi mu buying ki tide. Kevin ngamukubira. Musajja bwamukubira. Sajja nga atandikira oliwa obudde bugenze iba na Uganda mwabaki. Namugamba ali awo wansi. Namugamba ayambuka nsanku reception. Gwe bagenda okukkiriza yekka. Senze byo sibimanyi. Kevin ngazamu mukubira ngamba. Sajja ngambe yambuka ku reception ko bomusanga. Ziwera musamune kikazalinga musanvu natukira ku Renzori. Mbuza abaskali Renzori Belgium consulate eri ngamba ha. Samusamu zawe za bano bagaddewo. Nimbagamba nedda bangambye enzije. Nibanga kale genda awo elevator eri awo. Tukawo nga bali abaskali bangamba ogenda wa tingenda ku consulate ya Belgium. Ngamba ha. Ayi Joseph Chakwa? Ambagamba yes. Nibangamba batugambe gowe kagwe tubatukiriza. Bagaddewo nga balesaawo eweeru nga nyingira nga ninya elevator nga nyambuka. Ntuuka abazungu aba Belgium nga bangamba you Joseph come inside, you delayed, we want to leave work, we want to close. Sajja banyingiza munda nze Alani nali sirabangako visa nga bagiteeka mu passport. Alani visa yange bagiteeka mu passport. Ngolaba bwoti. Ngolaba Uncle Jose. Ngolaba temala na seconds ziwera 2. Ngegenze mu passport. Cause mu system ekyakeberamu just sika kugisazaako ekwateko. Ajinyise ekyuma. Agisazaako musajja ngateekako stamp nga agisayininga. Era visa yange bwogiraba inki yali akyali mubisi ne mugatta n'asaasaana. Musajja n'angamba enjoy your trip. Era twakirira ffenna mu elevator. Nitandika okubabuuza. Ngamba what are you going to do in Belgium? Nemba nnyonnyola ne bangamba okay. Ne bangamba but it is cold now. Nembagamba nembabuuza naye lwaki mumma abantu visa. Nze nayagala nkibabuuze. Segera. Tuli mu elevator tukkirira. Nebagamba we are not the ones that decide. The immigration office yekola ki? Yesalawo. Si ffe tulinda kimu to print what they decided or to refuse what they decide. Era tukkirira. Omusajja Omunayuganda eya Nindo oyo. Nimugana ne bambi weebale. Ni Alani nakwata visa nga sikikiriza. That time frame. Ani gwa soko kubira. Gwe nasoko kubira mu bulamu bwange bampadde visa. Yali Mr. Joseph. What have you world? Lwaki? Twayita mu buli kimu ffenna. Is the one supporting me.
era nakuba visa ekifaananyi nenkimuweereza. Era nina ne blog omu gwe naye ku TikTok ng'agamba ono omwana yandyebaziza nnyo oyo omusajja. Sisobola butamwebaza. Nze buli lunaku lwenkeera nenfukamira oyo musajja muteeka musala zange lwaki abantu mu nsi abo batini Alan abantu abayambamu ate nze ndi muntu appreciatinga nze nsiima omuntu ankoledde ekintu sibineno kulinda ate musiimireyo era Mr. Joseph musaane mwa Mr. Joseph n'ekirala ntumirako mukyala we Madam Florence ye muntu abadde asinga ospush omanyi emabega g'omusajja abaawo omukazi asobola okwogera ekintu ne kiba bwagamba awo tumumalirako sente zaffe muleke naye omukazi ng'abeera positive muyambe bambi naye story yange bambi yagirabana kozi naye yalikoko kwembasa amanye ebintu ebitambula era Madam Florence bambi mwebale nze sina kyenyiza bambi omugagga wange omu bambi visa eye London omugagga wange amanyi ne gamuggwa nga mugagga nyo nangamba Alan onsinga sente omugagga wange yambuuza kati Alan gonsinga sente nga bamugamba tugenzo tunatunda mu nfuna mu sente zo kibulamu tetutegedde bulungi sente ezo zivaawa nangamba Alan onsinga sente bakubuzale Alan gonsinga sente ziringa mpapula z'abazungu ne mugamba anko empapula tezimanyi mugagga tezimanyi mugagga ne mugamba anko oguddako nja kuteeka ku mugongo gwange tutambule. That was 2022. Kati mu 2023 nenzirayo nensaba naye ne bamuwa n'atula ebweru nangamba Katonda ono kati Alan banyimanga nsabye nensabanga gwantadde ku mugongo ne bampa ngamba mutabani visa yangamba mutabani visa binnemye okutegeera nangamba nina sente nina amayumba nina properties na assets ne bagamba mbu tebagimpa mbu bagimpa ddala okubanga mbu ngenda travelinga ne Alani ng'ate nze nkuwokyayo abazungu tebamanyi nyayo kyali ne mugamba anko okategedde nangamba era twagenda nansooka okukomawo bwe nakomawo nanjukyayo emmiri kwezi nnya pigapu mugagga nangamba okuva n'olwaliro oli mutabani wange nkyaka nawe ojja kumpa ku bagagga nze mbagaba wonkwata obulungi endako kwata bulungi nkuweeke sooka onyumize nga tunatera okuba nga tumaliriza ekintu kino nyinza okuba nze nkifuna obanga n'abali buli omu akifuna ebyenda byali bitya n'omubiri nga muli mu kulandinga Brussels bana ennyonyi bana erina olina engeri gy'owulira ng'ebiwewusa ebivaamu abantu bagayisa amaalo kati si maalo eno bagiyita experience abamu bagiyita excitement. I was excited, that's one. Teri muntu atabeera excited Brussels. Yes, newe twali tusituka newe tukoze twasoka landinga Kigali nzijukira kyewangamba ngamba Jose pozo wali bagala kukola otya bantu banyumizeeko kye wali bagala okukola ng'ogenda Belgium nagamba Alan njagala ngende Kigali nyingire Kigali stopover yange I mean so layover yange ya masawa 18 so abira masawa 18 ku kisaawe Alan yangamba Jose njagala ojja kwetegereza bulungi ku kisaawe abantu batula mu layovers zaabwe okumala amasawa olunaku lulamba ng'alinze flight ye waki ekiba kikutambuza ennyonyi bwekuleka ne mugamba Alan njagala nina muganda wange nina muganda wange awe e Rwanda awo yangambye asobola okunnona ne bamala ne banzizanga flight yange etuuse ne mugamba Jose omanyi kye bayita ekisiraani siraani nga kyakulondodde gwatawanyine visa visa ogifunye otandise okuvaawo kakati ne mugamba Jose tuula muganda wange ne wezibasawa meka abantu bebaka ku airport n'obugundi alinze flight ye ate nga sente bazirina eziribook ne mugamba Jose oyina sente eziribooking nga nina saate zaggwayo era nakubira nga kyakabulayo bamasawa meka ne nga Alan ennyonyi naatera nanga teziweddeeyo
ntudde ku kisaawe nga ninze flight yange omutima tegwakwewuba ng'ogenda ku immigration ya gundi kati wakalimu omanyi okuza kwetokota anti obyo birowoozaamu byonna soba nentuula nembeerawo awo bwe nekwasa essimu yange bwe neebuzaabuza nti olwo n'abazungu abalala oluusi abatravelinze nnyo babeerawo ali ku ssimu yeta biriiko oba oluusi tutuuka omanyi katonda alina engeri gyakola ebintu bye Alan kenkunyumize kuba wanene ku kisaawe Alan twagenda ocheckinga in nze omusajja yankubiramu ekiziiti yantunuulira nangamba musajja gwomaze n'otambula olimba nemugamba maze n'entambula nga ne ku airport bamanye ennaku ekuliko eyoza lumonde nemugamba avi waldi ogimanyi nanga njimanyi mukama wange nesako zinnamulaba ng'omuwasiti nangamba naye genda weeyagale nankubiramu ekiziiti tutuuka e Brussels tusimbye layini bantu tuli bangi tuli ninda nzira nga nzaddako naye omutima gunkuba ngamba ebisajja ebinziza kwetokota maani ntuuka ku musajja nasooka nansaba passport yange nengimuwa nagamba where going ngamba I'm going to Ghent University the Africa platform is oh that's a great idea by the way buli muntu gwe nakigambanga yangamba you a great idea buli muzungu nayogerako naye nagamba oh that's a great idea nateekako ebinkumi nakubamu enjoy your stay kibuuzo eki one question naye ng'eri waliwo be bakuba ebibuuzo hotel booking ate biki nga wedde ebyo bye nniize kibuuzo eki olagawa watambula ensimbi nagendako Netherlands nayitako France ne Germany katini cause of time wagenda kukatawa ke France asaatuuka natulwa bbanga ling'indu mmalaawo nze sijja kudda mu katiketi okaesaninga sisirineeso nali nja kudda ku Flixbus abagimanye ebbanga lyetwala ng'ekuwuuba n'ebigere bikwenyogoga kale nga ntuulamu ntuukire Paris wala saagala overstayinga Alan bwema nsazeewo fuluma overstaying obusajja ate kye nalaba Alan if you overstay in Schengen some people are banned nga tannafuluma abamu si bonna kozi waliwo abamu nga bakusabirira ofulume waliwo abamu oba ofuluma omusajja n'atunulira passport yo nga you've overstayed nga bakuzaako ebbali bakubuulira you overstayed era amateeka gaffe we are going to ban you abamu not all ekyo kye nalaba ko omusajja we namuwa passport yange yasooka n'atunula n'abala ennaku n'agiwa ne munne era bwe yankubiramu ekizi n'angamba you didn't overstay yakiŋŋamba you didn't overstay kwe kugamba kirabika kozi waliwo experience y'omukyalo omugwe mmanyi ye bamukuba bbaani ng'akomawo ya overstaying ennaku ezi just 3 days ne bamubaaninga n'angamba era yaŋŋamba nanga eba nejjusa lwaki nafuluma lwaki nasemberera ekisaawe singa nasigalayo lumu as an African boy growing ng'okulidde mu Africa how was the experience ng'ofuluma ekisaawe it is winter your first time test winter mwana omanyi Mr. Joseph Bukenya ali awo America abamumanyi ku TikTok oko bamumanyi mumanyi atero tuga amanyi musajja ayogera Ricky Ross yeah is Ricky Ross yeah Mr. Bukenya akutumiddeko nnyo era nali njogera naye era mutumidde musajja mulungi abamumanyi oba wali ogeddeko naye yangamba kati ogenda kugendeyo mu wino ogulotu jaketi ko olowooza tukola mu winter sajja mutuufu yadde bw'ojja kiranga ekijereegerera naye ali mu kugamba kituufu nagula obujaketi ero tuuka eri era empewo balinga abaagikolera ku lususu ekuba neeyingira eringa omanyi magnet eba enoonya kyuma kati yempewo eri enoonya lususu yankuba nensiwuuka netandika oyubuka bale nakugamba wajuya bwesiiwa wano nayuuka wajiwulira nesiigasiiga buno buloshoni bweno nga bukwata tebukwata obunyira bwe buva nalya utrate twalya utrate nga kikutte nga kikutte nali ne Dickson nkutumiddeko nnyo musajja wange twali ku kisaawe kya utrate awo empewo yankuba nenvaayo
Obunyira naye nga sibuwulira. Alani nga sibuwulira. Nixon nangamba kwata katamba. Ali winta. Mwana abalya sente yankuba kyeyo muli bantu babi mwana. Nkuba kyeyo. Winter. Nali ne chali wange msajja wange nnyo nkutumiddeko Mr James musajja yandi sivinga amakage nali mwago Netherlands. Sajja yansuza sajja bampa muwero kama. Sajja wange Isma Pro nkutumiddeko nnyo nange. Sisobola butatumira muntu ali sivinga omuntu. Alani Isma wampisa bulungi nnyo mwana. Kati Sare Netherlands nkutumiddeko nnyo oyatwala abayimbi bambi. Okay. Nange ntumiddeko musajja wange Fame. Era tuli mukolagana ali awo Netherlands Utrecht Amstelveen. Ne muche wabikwana triple mu. Ala ninze ndi muntu yetegereza ate. Tawo meke Netherlands. Harlem Amstelveen. Amsterdam Utrecht Den Haag Rotterdam Anko. Kulika yo tambula. Ala niyangamba wano navuga kagaali. Netherlands tonatuka. Era ala ninakwata video nga njagala kukakasa ndi ndi Netherlands sebo. Wavuga kagaali. Nakavuga. Madam Tracy yampe gaali ya masanyalaze nenjivuga. Netherlands wagenda before ki? Harlem. Amstelveen. No ngamba ebyo kulambula. Twogere ku mataala. Tugogereko. Ate matala munanga ate bogere Netherlands notagenda ku matala. Era by the way Richie wankola bubi nnyo ne Isma. Isma yangamba ala ntogenda matala. Isma Pro wakola bubi. Eri district bangamba bwe mbasituseeko ku matala Netherlands mbasituse. Kati Isma ekyagano ontwaleko ku matala kyali ki? Gali amatala. Watukayo. Tukayo awayingira. Alani. Beto batya? The red lights district in Netherlands. Amsterdam Central. Awo. Naye kyenalabako manyinze mu bulamu bwange. Kintu kiyinza okuba ekibi. Ne weebuuza lwaki kiriwo. Oza boba n'abakyetoolodde basiru bonna. Awabawo ensonga. Alani eri nagirabanga gazeti. Sente ezivaamu zidda mu gavumenti. Kubanga nagenda okwetegereza ekifo nga kijjuddemu ba tourists. Ontegedde? Nti bakiteekawo abantu abaagala ebintu. Bangamba mbu waliyo eŋŋoma, waliyo simanyi embugo, simanyi bikimbu, it's a cultural center like ejjudde ebyobulambuzi bya we bagamba. Waliyo ki red lights in Netherlands? Mu comment section njagala menda Alani. Ali ebyamaguza my best. Abagimanyi mpulira bye boogera ku best. Kwanza natunulamu nenga. Mwabana bali mu glass bwe bati. Abato mwabawera abana. Abato bali mu glass. Baberamu nga nawe. Gwe twagenda Netherlands nawe. Kati bagamba okulaba okudda kunyumya nga ate goga kati oganyumya kenga nyumye ekibake kibe watuuka amataala gali ekisooka galina amateeka kyenasooka okukola manyi nali mukyali wange Nicholas musajja ali Harlem abamumanyi Nicholas ali awo kumpi ne bus station eya Harlem yangamba Jose bw'ojja Netherlands eno gye nkutwala goyinza okuba toyagalayo nenjagala okkirize tugendeyo akiriko oli binyumya tugendayo natuke wantu sokulaba abakazi eri bantu wagenda ekifo kimanyi nali sikimanyi yali tanyinyonnyo ate nga nakiwulira nagendayo nkimanyi oyo Isma Pro n'agaana okuntu kati tutuukamu mu mataala ekisooka galina amateeka tukwata buli kwasi kamera buli woosanze kubanga mulimu abantu abakola emirimu gyabwe abantu nkiyite ntya abakolo gyabwe bankola jange banneekolera jange gwe mulimu gwe era okusinziira ku mbozi ze nawulirawo nti basasula omusolo mungi. Jose ivaayo ku musolo bwe wayingira booti wasooka saayingira Alani kubanga nze ng'omuntu nali ntya okulaba ebintu kale gwe walaba ki kye nalaba ekisooka waliyo buli kyabuseegu ky'owulira mu nsi eno red lights buli kyabuki kyabuseegu abali mu glass bo abalaba nabalaba era kyali wange Nicholas yaŋŋamba abasinga bagenda gamba akasajja
Yangala Joseph yagala tukakase tubuuzeeko nangamba yetu nimugamba yetubuuze naayita omukyala yeah. How much? 100 euros. Namubuuza what is the combo? Omukyala amye this for how long? 1 hour. Namugamba okay, let us first talk together and what about 2 people? Oyamubuuza kozi twali babiri nagamba if one is coming 100 if 2 all together maybe enzungu zawe ziwezi if you are coming both of you 50-50. Namugamba okay, let us think about it. We are coming. Oh, okay. They are always nice. Both are nice. Omukyala okubanga yeetundira euro 10. Kitegeeza oluusi omusolo guba muki? Mungi. Ne bw'oba omanyi buli kya busiru. Nembu tekuba kapale yadde. Kabaako. Nga bali mu glass. Kabaako. Kabaako. Naye ate ekyo kiki ekikuyigiriza? Bw'oba oyagala omuntu waayonooneke muleka agendeyo. Bwaba mwana muto. Singamba omuntu nga tanna bakutuuka. Oba tomanyi kikututteyo. Weebale. Tomanyi kikututte Netherland. Ogenze kuba kyeyo oli ku red light. Lights, exactly. Bw'oba olina omwana wo ng'okimanyi toyagala abirabe. Kibategeeza nti kino ekifo kya butumbaavu. Togenda bisanga eno mabbali. Okitegedde nti kino bakigazeti nga gwe buli ayagala ogenda olabe eby'ekintu eby'ekisirusi gwe genda eyo. Bw'oba tobyagala togendayo. Ompulira? Saatuukayo. Singa batuuka naye gwe ky'omanya buli ky'omanyi. Wano mpulira boogera ku best. Sijja gendayo ne bwe ndidde Netherlands. Sijja gendayo nyiize nnyo. Nemusajja gwe Nicholas oli mubi nnyo. Kyangamba jangu twale. Eno woba togenze, woba zite Amsterdam nga togenzeeyo. Nze bali naye nno nze ogende Amsterdam. Nali njagala kulaba ku Ajax. Nze nali saagala. Nali njagala ka bridge. Ka bridge ako awali obugaali obungi awo. Nayagala ntuukewo neekubizeewo ekifaananyi. Nga njagala okulaba how aga amazzi bwe gayita wansi we gati. Kati nga waliwo obuvidiyo bwe ndaba ku Instagram nga bulaga welcome, this is Amsterdam. Kati nga binnyumira. Abasajja baazimba Netherlands. Alan nga bwe nagambye Netherlands. Era nze bambi buli muvubuka nkusabira ogendeko Netherlands. Netherlands kye najjagalako. One, abavubuka abato bangi. True youths. Abavubuka abato bangi. Olaba vibe mu kitundu. Yes. London abantu abakulu bangi. London abantu abakulu bangi. Simanyi lwaki. France nagendayo. Sala banyo bana Uganda. Nali with one family, but I enjoyed France. France nanyumirwa nnyo. Nyera wanyumanyi obutagenda ko katta wako. Saagendayo lwansonga time ala natuuka nengamba wayi. Wali nyacho okuva Belgium ogenda. Basi Flix bus. Najinyizia yaina internet. Tevaina. Ne wembowa. Ala nikenkubye nabona sikunyumiza story eyo. Natuuke Belgium. Abasajja ne banyima line. Laika nga bazitunda mu night shops. Ekiro saagala kuba bweru. Empewo. Asajja ne bangamba okugifuna gyagenda ku night shop. Kyokka nga bakyali banga bali Netherlands ne bangamba eno gye ziri buli wamu mu supermarket nanoonya laika. Abasajja banyima line. Orange, Smile Proxim. Lines. Lines. Bazinyima kozi zeetagamu verification. Tomala gafuna line eyo. Wagenda makeup kipa akawera. Nagenda mwera n'obusente bwange. Sente bwange. Kulikayo kulikirayo. Obusente bwange. Bansala sente za hoteli negisuzinga segisuzeemu. Waliwo abagayisa amaalo. Yes, maalo. Kuba maalo. Kubanga ekyo sikiraba. Ate nze nzikiriza. Otoyo okiyigira. Tosobola butakola maalo. Nga togenda ngayo. Mpoziko. Nga gwe just bw'oyagala okiraga ensi. Ne reality. Fena gye tulaga tukola amaalo. Buli wamu. Akuba amaalo gange nze sitera ganyumyanyuma. Amaalo ge nakolanga n'akatuukera ndali. Tosobola butakola maalo. Naddala amaalo g'okubuuzabuuza. Wali olina empisa nyingi. Nze nali sibuuzabuuza. Bw'omutula mu train asaana otunula eri. Bali abantu. Nze jjajja Ichuli yanyumyanga embo. By the way, bw'oba oyagala kutegeera Bulaaya, genda olabe video za musajja oyo. Rest in peace. Naye yayogera Bulaaya. Nze natuukayo nga neebuuzisabuuzisa abantu bw'otula mu train. Wabula gamba era otula mu train natiko gamba hello. Asobola n'okola. Omugamba hello natekamu earpods bw'ati. Kyaka yeyo kampani esinga okola ssente. Sigala na wano. Banywa sigala. Buli omu. Atuuka ku bus station. Tonywa na muntu. Tayina byayagala. Naluuka nga biseera jjukira gwe muddugavu.
bakutunuulira nga bakutunuulira nga bakutunuulira dana ku byabwe teri agakusemberera kale ekyo kintu kibabeeramu. But anyway, thank you so much, Jose. Yeah. Always pass by. Yeah. And nsaba Same eno tutambulemu kofe Inshallah. naga twade twogera ni Mr. Yeah. Harvey. Yeah. Tugendeko mu Same eyo. Tulabe. Tugabakolere ddala. Balumwe ddala. Ate bagambe nti yabaira njaga ngendeyo ko musama. Inshallah Katonda anaba akikoze eki akikkiriza kubanga ebyaddala winter. It is not a good time. Okay, it is a good experience to have it, but it is abantu abakamu nnyo. Tolaba nti abantu bafuluma nnyo ennyumba kuyingira bizimbe kufuluma kuyingira. Tebantu batambula kuba olwaki obwempewo eri empewo ekujjayo obunyira era bannaye bankuba kyeyo ng'omuntu oli eno ovuma waliwo omusajja yaŋŋamba nti oyinza okuba oli mu ssino mungi oli mu kkola olina emirimu gyo gy'okola omusajja nakkubira ali Uganda alo so ntereko 10 nnywe ku bbiya naye nga 10 kyayogerako n'omutunuulira omusajja ali eri akitubira empewo emukubya asiiwuusa avuddeyo abantu abali Bulaya mbatumiddeko nnyo mwina abantu abo baddala. Allen Cruz gemanya Cruz exclusive gwe mukutu mbadde ne Jose okuva mu Harvey World gyakolera ennaku zino naye nange ndi engineer bannaye era leka mbayisizeewo akalanga basajja mumpe ku mirimu naye osobola okuba plan nkuba floor plan kutandikira ku architect planning ya floor plan nenkuba structure nenkuba mechanical and electric zona zikuba sewa osobola okuba plan ya farm nsobolera ddala farm yes niwe eri basomero nze kastompe ettaka nenzija nendirambula netupima nombulira gwe kyoyagala perspective yo nange nenkuwabulamu nze nganze naye ebiseera ebisingira njagoberera kira nti kyakola ki kyayagala so bawa akanamba kange 074 31 6 25 nkuba kyeyali eyo osobola oyitira mu nze n'okola ekintu kyo ne kiba mwebali abantu abali emunnaye nga batya n'okuwa famire zaabwe ssente ekituufu n'omukolera ekintu ekirungi kale saga kusukako wano nakolera leka mbagambeko omuntu gwe negomba omumitingako mumanyi agibakaluba oyagala mumitingako ngenda kukola naye wiiki ejja wiiki ejja lwaki njagala nnyo omusajja oyo inspiring kozi ali mu field gye ndimu gyalimu yakuzimba ndaba engeri gyakola emirimu gye. So you feel like you want to do your stuff here home? I feel like if I get a chance kubanga tonakirowoozaako ekyokutambula ogende Bulaaya nkyagala Alani naye omanyi Bulaaya eyo kuba kusalawo na budde namutima ate n'ekirala Katonda wali bakyawulira njagaliza ndikibeera esala yange gye nagamba ndikibeera kubanga Alani waliwo ebintu bijja mu bwongo obwo niwekanga ng'okikoze ninga si gwe wabula Katonda eringa destiny yo nga yagikuteekamu so nze kyonna ekiribeerawo Katonda ng'asazeewo kyendigenda nakyo. Kale, for now, ladies and gentlemen, see you when you see me. Bye-bye.